Okwenanya olunaku olwokutaano oba Friday night lufuuse ensonga mu ggwanga era nga buli muntu abukereza nkokola okujja okulaba ebyamagero Mukama byakozesa omusumba Yiga Augustine abizaayo Kawaala era ng'olw'omukono gw'omugabi wano we yasinziira n'asuubiza omuyimbi Amiri Sseŋŋendo emmotoka oluvannyuma lw'okusoomoozebwa bayimbi banne ababadde bamuyimba nga mu nnyimba nga bamusoomooza olw'omugejjo ogwamuyitirirako so ng'ate atambuza bigere. Omusajja ono Hassan Nduga yamuyimbako oluyimba ebintu bizibu n'olaba Amiri Sseŋŋendo ng'obunene munene naye ng'ensimbi zakola ki zambula n'olaba Nambooze n'osoberwa ng'alina ensimbi naye obunene bwabula kyokka nga Amiri Sseŋŋendo bajula kwabika. Buli ayimba kwa Amiri, buli ayimba musajja tunaatambula olubuto luli eno naye nga ali ku bigere. Next week on Friday Amiri Sseŋŋendo jangu ono n'emmotoka. Abaganda bagamba nti akusuubiza akira akumma amakulu gaakyo nti akusuubiza akuwa essuubi so ng'ate akumma akumalamu essuubi. Oluvannyuma lw'omusumba Yiga okusuubiza omuyimbi Amiri Sseŋŋendo okumuwa emmotoka yamuwa essuubi era n'akituukiriza. Amiri oli otya? How are you, Mr. Sseŋŋendo? Bangamba ku Lwokusatu nakugamba okunona emmotoka wakeera ssaawa 12. I was told you came at Najja 6 on Wednesday. 12 n'ekitundu. 6:30 in the morning. Sebo, Gentlemen, musumba Yiga Pastor Yiga, bw'asuubiza once he promises, atuukiriza. he fulfills. Thank up to Jesus. Right now, We're talking kati. nkuwadde ekika ky'emmotoka I've given you a class of a car egula Primo 2 which ze nali buys nkusuubiza. Sigenda kyerabira munnange, sigenda kyerabira Yiga baba Pastor Yiga. Wewe baba Nduga wanyimba naye munnange. Muve mu kkubo Baveeyo tobatomera. muve mu kkubo bannange. Pastor munnange webale kunzijjukira munnange. Neeyakusigamu omupiira gw'emmotoka nagwo guuguno. Mwana kyagusse emabega. Nduga wuuyo. Nduga omupiira gw'emmotoka. Aha! Ye yakuyimba kati aguteekayo. Nduga ateekayo omupiira gw'emmotoka Teekayo mango. Kati gwali eyo tosiwa Friday night kubanga luno lwe lunaku Mukama lwayinza okukyusa obulamu bwo oba okukolera ekyamagero kyo ng'omuyimbi Amiri Sseŋŋendo. sigenda kyerabira munnange, sigenda kyerabira Yiga baba Pastor Yiga. Wewe baba Kale gwe munnange ali eyo njagala okimanye era okitwale ng'ensonga nti buli Lwakutaano ku Revival Christian Church Kawaala okuyita mu musumba Yiga Augustine Mukama gwakozesa ebyamagero gwe wena kyangu akuwenda okwayo omuti ey'omukisa osumululwe. Teweerabira nti gweyagala okulaba musumba Yiga mu kyama kyangu mu nnaku za counseling buli Lwakubiri, Olwokuna n'Olwomukaaga oyogereko n'omusajja wa Katonda akubira ekyakusiba era akusabira otereere.